Eno essuula ey'ekkumi ey'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya, omutwe gwayo gugamba nti Akediimo mu Kakofu JSS, essuula egenda bw'eti. Ekyafaayo ku Kakofu JSS kye ssaagala kukulekerayo ke Akediimo okukuula amalungi ke twakola mu lusoma olwokubiri mu 1951. Akediimo kava ku nsonga nnyingi. Okusooka baagenda ne bakyusa amangu omukulu w'essomero ne batuleetera omulala mu mwaka wakati. Omukulu w'essomero omuggya yali yaakamala wiiki 3 mu ssomero ne batandika okutuwa ebijanjaalo ebyali mu kawuukuumi. Twabiriira wiiki 2 ne tulaba nga byagala kutuzimbya mbuto. Kitwaba tutuma ba prefect batuuse okwemulugunya kwaffe eri omukulu w'essomero. Yabaddamu nti bbaasa omuwanika yakola ku by'emmere nti era gwe basaana okutuusaako ensonga zaffe. Bwe baagenda ewa bbaasa ate naye yabasindika wa mukulu w'essomero. Bwe twamanyanga gye tubadde tusuubira obuyambi tebuliiyo ne tusirika. Kiseera ekyo bbaasa yali yaakamala emyezi 2 ng'aguze emmotoka empya ekika kya Vauxhall. Ebintu by'ensi eno kye bibeeredde ebizibu okumanya amagendere. Emmanduso ya Akediimo teyali ku mmere yennyini wabula yali ku muwala omusomi eyayitibwanga Gladys Nabukeera. Nabukeera yali muganzi wa musomi munnaffe Wile Lubanga. Lubanga ne Nabukeera baali baagalana nnyo ate nga bombi bakulu. Bwe baali beesuubiza n'okufumbiriganwa nga bavudde mu ssomero. Gladys yali muwala mulungi nnyo nga mu ssomero tumuyita Miss Kakofu. Lubanga ye yamuyitanga Glad. Olugero olugamba nti abalungi mbwa ya nnamaaso bw'etebba n'eyigga lwatuukira bulungi ku Nabukeera anti ava buto nga mwagazi nnyo wa nsimbi n'amasanyu ate ng'alimu n'engalo. Buli eyamulaganga ku nsimbi nga gwagobereranga embwa bwegoberera agiraga eggumba. Lwali lumu ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo ng'abaana abamu bagenze mu mizannyo ate nga balala bali ku mirimu, bbaasa n'atwala Nabukeera mu sitoowa y'emmerembo amutereereze ku bintu byamu. Baayingira ne Lubanga abalaba kuba yali kumpi awo ng'asaawa omuddo. Kiseera ekyo yatandika okuwulira obubi kyeyava atuula mu muti ogwali okumpi ne sitoowa ne yeesomesasomesa akatabo ka Oxford Supplementary Reader 4 so ng'eriiso liri ku kadirisa ka ku sitoowa akatono akaali kamwolekedde. Bbaasa ne Nabukeera baali baakamala mu sitoowa eddakiika nga 4. Lubanga ne yeeyongera okuwulira obubi. Yalaba takyayinza kugumiikiriza n'agenda mpola ku kadirisa n'alingiza mu sitoowa. Kye yalaba munda kyamutyemula emmeeme ne kimufuula omuzoole anti bbaasa yali mu kifuba kya Nabukeera ng'amunywegera. Oba ng'ambe nti Nabukeera ye yali mu kya bbaasa anti ebbaasa ze ziba enzito. Lubanga yagenda okuva mu kadirisa ng'amaaso gamumyuse ng'agendegeya. Bye yakola olw'eggulo olwo byonna yabikola ng'omutabufu w'omutwe. Omanyi omukwano gw'omusajja n'omukazi bwe gujjamu omuntu ow'okusatu ku bonna tekubula atuyira. Lubanga yali mulenzi wa kiwaago nga mu ssomero tumuyita Guy. Waaliwo n'abalenzi abalala 2 abaali bamwenkanya ekifuba, ng'omu yeeyita Churchill naye nga ye Alon Kalanzi, omulala yeeyitanga Mussolini so nga ye Edward Katuramu. Essaawa zaali ziweremu n'ekitundu ez'akawungeezi ne tuyingira mu ddiiro mbu tulye ekyeggulo. Twasanga kawuukuumi ateesenga ga lubigi. Twali tutandika okusaba mbu tulye, Guy n'atuduumira nti anaakwata ku kawukuumi n'ebbando waakusula bweru. Guy olwamala okwogera ebyo abaana bonna ne batandika okuleekaana nti twajja kulya biwuka oba essomero teririna nsimbi, kabbaasa ze kaaguzeemu emmotoka kaaziggyeewa, ye fiizi ze tusasula zikola ki? Omukulu w'essomero bwe yawulira nga lwogooma mu ddiiro n'agenda nga yeekanda galaba ekibaddewo. Abaana baagamba mu mmeeme zaabwe nti gwe tubadde twagala. Baamwaniriza na lube. Bwe yabuuza ekyali kituleekaanya, abaana nga 10 nabo ne bamubuuza nti lwaki mutuwa ebiwuka? Tetusasula bisale mu ssomero lino? Okwandibadde okudda mu bibuuzo byabwe, yakwata kijiiko okusena bijanjaalo awuuteko mbu abalage nti si bibi. Ye nno abaana baamukkiriza. Ekijiiko ky'ebijanjaalo yali tannakituusa ku mumwa, Mussolini n'amukasukira ekitole kya bbando ng'amaze okukikoza obulungi mu bijanjaalo. Omwana oli yalina entomo ya kitalo kubanga yakimumettera ddala mu mpalaata wakati. Ekyo kyayongera oluyoogaano mu ddiiro. Abaana abamu baakuba emmeeza n'ebijiiko byabwe, abalala baakuba nduulu. Waliwo 3 abaakasukira omukulu w'essomero essowaani zaabwe n'azeewoma. Ekyali awo nga si kibejo, omukulu w'essomero yalaba bataami n'agamba mu mwoyo gwe nti wano wafiira muloge. Olw'abalaga akabina, abamu ne bamuwerekereza ebitole by'obuwunga, abalala ne bamulagiriza bivumo nti ku nsimbi zaffe kwe mugejjera embuto, ffe ne mutuliisa ebiwuka, ddeyo wammwe bukunduggu.
Obulamu bwagalibwa n'agenda okwetuga kyava asanga omusota n'adduka. Omukulu w'essomero embiro yali azongeddemu n'ez'omu buto, omanyi yali aweza emyaka 45 ate nga musajja binywera. Yali afuluma bw'ati Churchill yali amuteeze ku mulyango ebweru n'amuzinga omuggo mu mabega, ate omulala eyaliko ewala n'amwongererako ejjinja anti ne kyetinda, ng'abaana abamu bagamba nti nyeenya kookiraba ekisibye omufu amagulu ng'agenda okudduka. Sinnakumalirayo byonna abayeekera baggaayi bye baakola mu kiro ekyo okwemala eggoga. Embaawo n'entebe ezisomerwako mu bibiina baasifulumya ebweru ne bazookya. Baatema amatooke amato n'amakulu mu nsuku z'abasomesa ne batandika okufumba n'okwokya. Enkoko ze bajja ew'omusomesa gwe baayitanga Speed olw'okubanga buli lwe yawanga abasomi by'okukola nga bagamba nti mubikole ku Speed. Oba bbaasa yamanya atya nga ku ssomero teeyitike? Ye teyalinnyayo ng'amaze okuwulira nti ekiri eyo kifumba mutuku. Naye nga bwe bagamba nti ekiri ewala mpenduzo y'ekiwanula, Gayi yayungula mangu ejje ery'okumulumba ewuwe. Engeri abaana era n'abantu abakulu gye bawuliramu bannaabwe abakulembera obwediimo n'obusasamalo yeewuunyisa. Gayi olwaduumira nti eno essaawa y'okulaga bbaasa enkola yaffe, naye nkulabira abaana bwe bali emisinde okulaga ku nnyumba ye. Baagenda n'emiggo n'amayinja n'ebyokukozesa ebirala bye ssaamanya. Olwatuuka ku nnyumba ye ne batandika okugikuba buli wantu. Amadirisa baagaasaamu ebirahuli, eminyolo baagimenya ku nzigi ezimu, ebyembi obukondo bw'okugalagi ye obwa wansi bwali tebuyingidde bulungi mu bunnya bwabwo. Bwe baasika ku kakondo ak'ebweru nga galagi yeggula, nga bapere bagamba nti otyo leero luno. Obusungu bwe baali basibye ku mwoyo okumala wiiki ng'ennya baabwabiza ku mmotoka ya bbaasa, ng'eringa ye yabawanga ebijanjalo ebyali mu kawuukuumi. Ebirahuli byonna n'ettaala baabikuba ne babyasa. Bwe baava ku birahuli n'ettaala ne badda ku mipiira ne basala. Kye baasigaza nange saakimanya. Bwe baava ku mipiira ne badda ku mitto ne bagisala n'obugirita bwe bagiyuzaayoza. Mu kiseera ekyo ekyakazigizigi Bbaasa ne mukazi we n'obwana bwabwe 3 baali beekumye mu bitanda byabwe wansi. Baagenda okulira ng'omusomi omu agamba banne nti ye kabbaasa bwe tukajja ne tukamaze emmere yaffe. Amagezi gasala luvannyuma, enkonga emala kukuba n'obuuka. Ne Bbaasa mu kiseera ekyo we yajjukirira okwetaasa n'omugemerawala gwe yalina mu nnyumba. Bwe yaguggyayo n'aguwangamu amasasi n'agenda nagwo mpola ku ddirisa eryali okumpi n'eggalagi abeediimi lye baali bamaze okwasaamu ebirahuli. Bwe yaguyisa mu kituli n'agutunuuliza olubaale n'agunyonyogera mu ddookoli ne guboggola nti tutu mukama wange. Naawe omanyi ng'ekyekango tekimanyi muzira. Abamu ku ffe twali tetuwulirangako ku mulenzi oyo ng'ayanira okumpi bw'atyo. Abaali babonereza emmotoka baagibuukako lutali luno ne bagenda nga bagwa yogayoga nga bali mu bitanda byabwe. Nze nali mu kikwekweto ekyagambwa okulumba omusomesa omuzungu Beeka yatusomesanga Olungereza. Beeka twamulinako eddibu ddene olw'okwemanya n'obujoozi. Bwe yabuuzanga omwana ekigambo ky'Olungereza ne kimulema okutegeera oba n'akyanukula bubi ng'amuvuma nti "You empty-headed idler, your English is awful. What did you come here for? Why did you not stay home dancing all day?" Yenno Ssempala yali tayinza kwogera na bigambo biwera 10 mu lulimi olunnansi, so nga mu Uganda yali akulunguddemu emyaka egiwera 10. Ekyansaaliza kwe kubanga twali tetunnabaako kinene kitumukolako, emmundu n'etunnyula lwampaka ku mulimu gwaffe. Kyokka siikulimbe nze ewuwe nagendayo nga ntegeera. Emmundu eyatunnyula yagenda okuvuga nga ndi kumpi okugwamu ekyawakayima. Omusinde gw'emmundu gwakolayo ekikulu ekirala. Emmanju wa galagi ya Bbaasa waliwo ekinnya kye baali baakamala okusima nga kiweza fuuti nga 7 okuka wansi. Kyali kyakukolagana na biyigo bya nnyumba eby'amazzi ebifulumirwamu. Kyali kisimbiddwamu ettabi ly'omuti okulabula abakiyitako emisana baleme kukigwamu. Munnaffe Churchill omu ku baali bawutula emmotoka ya Bbaasa emiggo bwe yadduka ng'emmundu emaze okulya mu ttama yagwa mu kinnya ekyo. Banne ne batamanya. Yenno ne bwe bandimanyi bandimuggyeyo batya. Wayitawo eddakiika nga 10 Bbaasa n'akwata ttooci agenda alabe abajambula kye baakoze emmotoka ye. Olwali okuggulawo oluggi lwa galagi n'awulira omuntu akaaba nti "Fudde nnyabo, woowe nnyabo, Lubanga yanzise okunnyingiza mu bino, singa notegedde sandikkiriza, bannange munnyambe nfa." Bbaasa bwe yategeeza mukyala we nti emmanju waliwo omuntu akaaba, omukazi n'amuddamu nti "Owange jangu ne weebaka, tojja kusobera misambwa gya ku lusozi luno." Ko Bbaasa nti
oba musambwa ndowooza gulina kye gwagala kangende ngubuuze anti emisambwa abantu be bagiwa bye gisaba. Yeeyongera okwetooloola ennyumba ye okutuusa lwe yatuuka ku kinnya n'awulira ng'eddoboozi mwe liva. Bwe yamulisa wansi amaaso gaggukira ku muntu bwe yamubuuza nti gwani? Yaddamu nti nze ssebo Kalanzi ow'omu ddoomu y'Ekyewalabye, ssebo nnyamba nfa. Bbaasa yadduka zambwa n'agenda abitegeeza omukulu w'essomero. Omukulu w'essomero naye yasitukiramu mangu n'ayita abasomesa basatu abaali okumpi awo nga ne Bbeeka tabuzeemu. Abalala baali babunyedde emiwabo, tebaalwa ne bagenda ku kinnya omwali omwana waabwe eyali afuuse ky'abangi. Baafuna mangu eddala ne balissa Bbeeka n'akkamu. Yagenda okudda ebweru nga Kyakiro ali naye ku mabega. Bwe baamukeberanga okugulu okwa kkono kwonna yegeyege anti kwali kusobose mu bbunwe. Baamuwa mangu obuyambi n'addamu okutegeera. Okubeebaza naye yabaweerawo mangu amannya nga 10 ag'abalenzi abaakulembera Akediimo ng'eryalubanga lye liri ku ntikko. Ekiro ekyo Kalanzi baamutwala mu ddwaliro gye yamala emyezi 3 n'ekitundu ng'apookya ng'okugulu bakuyisizzaamu emisumaali kusobole okuyunga. Amawulire ga Akediimo bwe gaatuuka ku mukulu w'ebyenjigiriza mu Uganda eyayitibwanga Director of Education n'alangira essomero liggalwe embagirawo. Omukulu w'essomero yatutegeerezaawo nti alituwandiikira n'atutegeeza eby'okudda mu ssomero. Waayitawo ennaku mbale ng'essomero limaze okuggalwa, ow'ebyenjigiriza n'atuma omumyuka we n'abakulu abalala 3 okugenda okubuuliriza ekyaleeta Akediimo n'okuzuula ekkubo ery'okuzza obutebenkevu mu ssomero. Abakulu abo bwe baatuuka mu ssomero, ekiwa ne bakifuuwa nga bakizza munda nga balaba ebyambyone abayizi bye baakola mu ssomero. Ab'akakiiko Kalanzi baamulumba mu ddwaliro okumuggyako obujulizi. Lubanga baamuyita naye n'abawa obubwe. Ye yayogera ku byakutuliisa bijanjaalo ebirimu kawuukumi n'ebbando alimu envunyu ate n'okuvumibwa Bbeeka entakera. Ebyokulaba Bbaasa nga yeerigombera mu sitoowa ne Kabite we Nabukeera tabisinyaako kubanga byali byampuna, kale yandibitandisa atya? Omulimu gw'okubuuliriza abaatuma okugukola baagutwala bukwakku ne bagumala mu bbanga lya wiiki 2. Newankubadde nga byonna ebyatuukibwako mu kubuuliriza ffe abasomi tetwabimanya mu butongole, naye waaliwo omuntu eyatubbirako nti ab'akakiiko baazuula ng'omukulu w'essomero yalagajjalira nnyo ensonga ezaali zikwata ku by'emmere yaffe. Baategeera nga teyafangayo kumanya ngeri Bbaasa yakozesangamu nsimbi z'essomero okugula emmere, ennyama, enva n'ebiriibwa ebirala. Omuntu omu eyayitibwa okuwa obujulizi mu kakiiko yagamba nti Bbaasa yasalanga agafi g'ennyama ku nnyama y'abayizi n'agatwala okugatunda. Twawulira nti ab'akakiiko baanenya nnyo omukulu w'essomero olw'obutalabula mangu Bbeeka obutavumiranga abasomi mu bibiina buli kiseera ng'abasomesa. Ab'akakiiko baakubira nti singa omukulu w'essomero yali afaayo nnyo okumanya ebifa ku mmere y'abasomi ne ku mulimu gwa Bbaasa n'engeri Bbeeka gye yayisangamu abasomi, Akediimo tekandigudde mu ssomero. Akakiiko kaasalawo nti kirungi Bbeeka ne Bbaasa bagibwe mu Kakofu Junior Secondary School buli omu atwalibwe mu ssomero eddala. Ffe abasomi ab'akakiiko baatuleka kusaasaana nga munyeera. Baasalawo nti abayizi 6 abaakakasibwa nga be baatandika Akediimo era nga be baasinga okukoleramu ebyokwemala eggoga baateekwa okugobwa mu ssomero ng'omwo mwe muli ne Gaayi. Kalanzi bambi ye baakamutema akyali mu ddwaliro nga n'emmambo zikyali mu kugulu. Mu ssomero baalekamu abayizi 140. Ekibonerezo ekyali namutaayiza kye ky'okutuyiriisa ebintu bye twayonoona mu ssomero. Buli musomi gwe bakkiriza okudda baamusalira okuddayo ne shillings 10 zigule ebintu bye twayonoona. Ekyo ekibonerezo tebaakiwa ffe basomi wabula baakiwa bazadde baffe abatoola ensimbi. Ate ensi kyeteebeereddeemu bwenkanya, omutango ogwo ogwa shillings 10 tegwanyiga bazadde bonna wabula gwanyiga baavu nga taata. Singa akasanvu kaali kakyaliwo kyandibadde kirungi okututwala eyo ne tukola mu kifo ky'okukaka bazadde baffe ensimbi so nga si be battuma okwediima. Abasomi abamu Akediimo tebaakayingiramu kyokka baakanyumirwa nga bali mu sineema okulaba bannaabwe bwe beetawula nga bakola ebintu ebitali bya bulijjo. Bazadde baffe abaakasasulira ensimbi nga tebamanyi na bwe kajja nze be nasinga okusaasira. Buli lwe nkajjukira ne neebuuza nti
naye lwaki twayonona ebintu by'essomero ebitaalina musango? Lwaki twagoberera Lubanga ne banne ng'embwa bwegoberera omuntu akiraga eggumba? Tetwayigirizibwa kwerowoolezanga na kwesaliranga bukituufu. Nandi ki baatuyigiriza ne tutakwata? Mu basomi abaagobwa mwalimu abaana b'abannaggagga ng'omwo mwe muli ne Lubanga. Abo olwatuuka ewaabwe bazadde baabwe babasabira ebifo mu masomero amalala. Olwabifuna nga bagenda kwongera misomo gyabwe mu maaso. Abaana abamu bakitaabwe bababuusa ne babatwala mu masomero agaali emitala w'amayanja. Ssendegeya yali mu baali baagala okutta Bbaasa, yakomawo mu 1972 okuva mu West Germany ng'alina diguli 2 mu busawo. Lubanga kaakano profesa w'amateeka mu New University. Nabukeera teyagobwa mu ssomero naye yeeyonoona mangu ng'amazeeko junior secondary ey'okusatu. Kaakano akola gwa kwetunda mu kibuga nsimbi ziwoome. Abaana b'abaavu abataasobola kweyongera kusoma nga bamaze okugoba mu Kakofu, kaakano bali ku mirimu gya kiseera buseera mu bibuga. Bangi ku bo ennaku bagyemalako nga beekubira bbidde. Nze Lubaale yambikkako akasubi ne simanyika nga nnina ekinene kye nakola mu Akediimo. Bwe ntyo nasoma n'embuuzibwa JSS mu 1951. Ebibuuzo byagenda okudda nga nze omu ku basomi abaabiyita obubi. Saalina gye nnyinza kweyongera kusoma oba okufuna omulimu gw'omu ofiisi. Kye nakola kwe kudda mu maka g'abazadde bange ne ntuula. Naye nno nga nayo saagalayo olw'obutabaayo masanyu ge nali njagala. Naye obwo bwali butamanya bwange kubanga amasanyu agaali ganfiriza ebintu ebingi nandibadde sikyaganoonya. Essula ey'ekkumi awo weekomye, tusisinkane mu ssula ey'ekkumi n'emu egamba nti okusoma kwa Kristiina n'okw'abaganda be.